Wabulate umwana muwala it was her birthday, that is Pinky. Kusinzira kwecho Nina Rose J avudde nawandika ebigambo ebitabadde byangu ebyabadde biraga nti abaana abobuwala mu industry bayita mu bingi bambi Pinky kakyali kato era nga bwokatuli abasinga kumwe mukayita n'akakulumbu era tekali 18 nga naye akaakaana ekitegeeza kali kasaana kukuba mu miggo bwe kaba kawozezza 18 years kali nga byali bituufu myaka 16 kali mu relationship kali n'obusajja ne kafuna n'amahali akawadde amayumba amaka wazit maka akawadde amaka bakagulidde 12 bakasigudde kabuusebuuse tusokole kuwiri but it's our ebifaananyi byebyo that's our producer that is our editor nature producer Chimwede is our senior editor yes koyondo gola abaserulungi anoonya ndi mukusaaga tebachawa wiri ba bintu ebyo ate si swaba yasiramuka anedda mukwano ne obera swaba omuntu alina true love takola ebyo anoonya aki yakuta ntasobola wiri bagwe manyi wili baba wali omusanze ko kusimu ekyo abeera ku simu ekifo kyo tusalira embozi asoka ku simu yoyondo gola bye ku screen olunaku olwalero agwe bayita wili baba we love you so much. Happy birthday, may you live to blow many candles. I know. Bambi tukwagala nnyo. He's such a humble young sweet man. Soul. So sweet and loving. If we are this good, if you love what we do, I know. Then you must appreciate him because he does every impossible to make sure this show gets afumbira dala. Back to the story. Pinky. So twasokedde kupostia Nina Rose na tugamba nti bambi akasabira bye twayita muto biyita tugamba bana bayita mu biki Nina Rose tugamba tunonye gwabyogeddeko twabana yabiyita mu bano bayita mu ba Nina Rose. Give me Nina Rose's post and zoom it through to sobe bulungi eyo nabadde birthday message denga mukwana ekange kankanya n'ebyenda n'ogamba ngeraga bambi nkusabira kutagandula. You are so young and talented for this industry. May you never make the mistakes I made. May you never allow the world to separate you from the truth. May you train yourself to see good in everything. May God protect you from every evil. Bless you on new age. Hey, Nina Rose yakola mistakes chi. Nina Rose bagamba alwanye ntalo. From day one, okay. Abasajja abasabirizi banji. Ekirungi bambi tabyewakana fena abana baba ne history. Nina Rose by the way is a humble so yakuye no limba ne pastor bugemba tetumunalulira nefe tulumanyi lwakabi nnyo. Asondooza bina bambi ensonga zirwaki yagambye omwana ono. Yeah. Kakyali kato by the way. Nenga mukwano kolwo tukaguddeko. Kesungo basabula. Kesunzo okuyiweza 18 years. Era katugambye nze kempezeza 18 no babu banina tebalina kye bangamba. Abadde bangamba mbera mabala please leave me alone. Na era kegendereza abalezi. Tugamba no gwe Pinky wuyo oline deusi chaliwa. Na gambye yene Brunedi bambi bya music of course tukimanyi Brunedi so akubanga bambi ali ku mwana muta amonona. Brunedi muvubuka wange. Kabadde kabafamya na mabala bwe kagambi. Akaliwa. Akana. Nnyo na amanyi ne kati agenda kutandika kwate mwina kye mugamba. But Jeff did a gamble with this girl. Very. Why do I think he's being slow but steady and sure? Kana bwe nkalabya ate leero n'owuliranga kakuze kakuza kana kagenda okutukuba endongo kano kali kali sharp nnyo wakyogera even from the very something beginning about her that mwana ali so sharp I'm beginning to otandise olaba amanyi we gali that's olaba he's nurtured omanyi when you groom someone oba sure of your future ayagadde alekerawo okulonda abayimbi abakikubye ave from abakubye dahaso zaabwe kakitegeeza kana kakazwa akana bwakana chalingo bulungi ate 18 years wekaweleza 45 Jeff aba retirement age abakitegeeza 45 ngochayimba tofumbirwa kono tuvaako shiba ali 30s. Okay. Mwana mtu kati tulabe ku Pinky tetwekubira mu studio. Thank you. 18. Kati ntandise okudda obuto nkuze by the way. Yeah, I feel like I'm a grown up now. This is my day and I'm enjoying it at ekirala nkuze so I'm free to do anything now without any of you telling me ate Pink Rach wakoze kino nkuze ndi muntu mukulu kati. Would criticize buli kyoba okola this and that kati waliwo n'abangamba mbeera mu mabala omwana omuto mukwano sikyali muto. Wachamkama era mba mumpa mingi kitegeeza nsobozeseza okuwangala mpaka kwejo gye mumpadde but me I am 18. Ekituufu maze emyaka 2 nga siri mu senior 6 naye nga just nasoma mangu.
banzala billion na 2004 nga 12 olwaleero omwezi ogw'omusanvu ambye kirabika nalinga mu 3 awo 16 n'ogatteko n'ogumu gwa COVID-17 naguno gwe ndi mu university 18 mwe proud nti at 18 or not even at 18 but before 18 as a girl I was able to stand up for myself. As a young girl I was able to fight for my rights. As a young girl I am prospering in my music career. I'm seeing the future is brighter. Yes, kyebalina manya byonna ngenda bikola ebyetaagisa okukolebwa. Ogenda tulaga boyfriend myaka 18 nedda anti nkugambye ebyetaagisa okukolebwa kale kya boyfriend tekyetaagisa kukolebwa. At 18 yeah, mtuse myaka ejo, but me personally I don't feel like I'm ready yet to have a boyfriend. Nkuze kati era ndi mukulu. Tebakutege ebibatu. Ndi mukulu tebatebeka ababikola naye it's not a big deal. Sibawa time, sibawa budde. Ne grenade official kahemba nedda. Or your family, because fena tuva mu team no sleep, and of course you or tusubira okuberanga times ndi naye oba ate naddala twakoze kati oluyimba fena, so expect me to be with him oba ku show because tulina oluyimba rock performing oba anywhere because we have a project together. Yes. Ebigambo nzogamba abantu ku myaka gino gyempezezza. First of all nkuze 18 now I can officially do anything. You know, some people were like, Pinky tasayimba chido because mwana mto. Pinky is free to do anything concerning her music career because she's now a grown up. And I would like to thank my team No Sleep. They never give up on me. They're always there for me. Yes, mbagala nnyo mbebaza. My mom, oyo sijja kwogera bingi ku camera nja kaba. Nechilala, I'm grateful to the dear Lord because sente buli omu atuuka ku myaka gye ntuuseeko. Maybe n'abaana team Rahma Pink officials because bambeereddewo nnyo in this period of my birthday. I also appreciate them. There you go. Rahma Pinky. Kakati birimu bibiri. Waliwo kye bayita okukona. Neche kitudo tebule tukubona omwana oyogera ku kigambo. Waliwo ekitali kituufu. Ate nze manyi. Okukona ne Rahma Pinky bitambula byegatabita. How do you tell me senior 6 management 18 is it? Didn't you see something fishy? Checho kituufu nange nchogeddeko naye omwana muto. Nofuna amahari yagafuna. Myaka 16. Ku 16. Nofumba. Age. So she must be actually something tells me. Kai kakakona mukomulo. Kalimu 20. Actually, me, my instincts have always told me this girl is older than we see. Katilero, okuba celebrating a birthday is just to officially give us an impression kati mutandiko bale emyaka gyange. Okay. Naye nga 18 kajisuka daka. Olwokuba kamala form 6. Da. Neba kutwala n'okola amahali. Oyo omwana yafuna 2 years omusajja ngali namutwale Dubai. Pewa bidaba wanu. Yabikolera wa mu bufumbo yayi 14. Yatulimba mukati tuddeko kivakana kabandi. Nkaleke. Kabeyo jakabuze emirembe kaveeko. Sikai nako problem. Naye ngako is a prospect kale kano kachukateko. If there is any music prospect, I'm beginning now to believe in the project. Rahma Pinky. Hatuite mbozi ya bitone kirungi omukiririzamu. Rahma Pinky. Okona kuba kuwulidde tekikyaddayo. Naye Pinky nno nange olaba nekanze mu ngamba ne mwana gwe wasoma. Wasoma ddi wafumbirwa ddi watuuka ddi ku 18. Baana mmwe mutuzanyiddeko. But anyways bambi ebintu ebimu saakali kagezi nkabuka ebibiina nga bina. Okay. Chisoboka. Atwine mbozi ya bitone Jacks toba tusoke stab 1 na Toro no. Ngo yagadde stab 1. Stab 1 na Toro mchalo yo muwanye ekitiibwa. Olunaku olwaliro tumuguddeko yakubyeyo oluyimba tewerabira nti omukyalo ono n'omutanda yamusiima. You know sometimes when you do good, when you behave yourself, when you treat yourself as a woman should treat herself, ebyo byofunamu. So kabaka wa